Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyogero kubeera nga tembabuuza ko ku Fad Page. Of course kwe muliera nga ono ojja okusanga ebinyuma ebisanyusa ate nga biyigiriza video enkola fe beera terako ekiga likinga ate sharingira ko abala tena kubeera nga twegattako subscribinga abulonda bandese video ka notification waggulu okajja kubeera nga tekasokerawo ati kakati agakagwawo mu ggwanga lya Uganda egegano kakati amawulire gengenda kubeera nga tetandika nago mawulire gasanyu nnyo era nga timu Florence Nampijja njagala kubeera nga tetwala omukisa guno bategeeza nti kakati amwegatiddwako memba omupya era nga memba ono njagala kubeera nga temba sabu okulira ekyama kakati no Florence Nampijja abaddengawo gaali lubuto mpolampola era nga abadde abatera okubeera nga temula program zaawo ku BBS Telefina abaddengawo alenge ennaku ezimu amanyi okugidana n'atajja ennaku ezimu najja ennaku ezimu n'atajja era nga Florence Nampijja oba obadde omugoberera ku TV ya BBS Telefina abaddenga engeri gy'akola mu programu ye amanyi n'okusituka n'azinazinamu naye guno gonna omwaka Florence Nampijja oli wabaddenga ajja mu studio okubeera nga atambuza programu abaddenga atuula butuuzi nga teyenyeenya namu wadde era nga abamukwata ebifaananyi oba bakwata kamera abakwata wano waggulu okudda waggulu kugamba olubuto luno babeera tebalulaga nnyo so munange Florence Nampijja recently yamaze nabeera nga temunange azaala omwana we era nga Florence Nampijja ono nno si mwana wa nsoose ndowooza kakati mwana wa kubiri naye ng'ekintu kino abaddenga akikumye very secretly abaana bangi nnyo bavuddeyo ne babeera nga temunange bapostinga ebifaananyi byawe nga bali mbuto ate mu kutuuka okubeera nga temunange bazaala ebintu ne beera nga ate bivaayo bulala so ezimu ku nsonga ndowooza ezaletedde Florence Nampijja okubeera nga ate akuma olubuto lwe nga lwakyama byebyo so Florence Nampijja tubeere nga tetumuyozayoza olw'ebyasobodde okubeera nga temunange Mukama Katonda amukolera so congratulations Florence Nampijja nabankujje wa Florence Nampijja ndowooza kamere nga tenkuterawo kuno obutambi buno mubeere nga temwongera okumanyira ddala ki of course kitambula mu ggwanga lya Uganda Sheikh Ashraf musomi wa dduwa walinnya ajja kubeera nga takulombera edduwa naawe obulamu bujja kubeera nga tekutambulira bulungi nnyo mmaliradi sana n'ensonga endala nyingi nnyo ku motive awo omukyala wuuno alojja engeri abasiguze gye bajoogamu agambye bajooga laba vidiyo bannanga omusiguze amanyiira omusiguze ayinza okukuleetera okuwulira nga bbaawo omusiru atalina magezi atategeera ate omusiguze mukama yamuwa omukisa nti atuukira mu budde ng'obufumbo bwe buyuuga nga mulina obutakkaanya ne bbaawo kakati olwo n'alyoka alabikanga ye Yesu Kristo omulokozi wo azze okutaasa mu buzibu bw'olina n'omwesiga n'omubulira byonna mwina n'akaseera wemutuuka ne mugeyo omusajja n'olyoka omubulira nti waakitye okimanyi nti omusiru nazzeeyo nga yakomyewo dda naye era namutetenkanyiza kati ndowooza owulira we tutuuse bwe gutyo nno mwana wa ssenga wange bwe yagwa mu atapata wandiika wansi nti atapata nkoleza emboozi munnange omwana wa ssenga wange ng'agenda abeeramu n'obutakkaanya ne bbaawe kati bw'abeera n'obutakkaanya ne bbaawe kati ng'omusajja afuna omusajja oyo yali ayinamu ku ssente okusinga bbaawe omusajja yateeteza mwana wa ssenga wange baateetera to the point nti omusajja yatuuka n'agamba omukazi nti naye bonzaalirayo ku byana nange mbeko n'ebyana ebirungi ng'ebibyo ebyana byo birungi munnange omukazi ng'asiriwalira ddala ng'era amugamba nti naye bba wange wanaakimanya nga ayimirira ku matiitiiri ng'agamba omwana ow'obuwala nti bwakimanya nga nkutwalira ddala ewewuwa ayina kikyabadde akuwa kyokka yeevuga omusajja teyeevuga munnange siguze engeri gye yali yeevuga ate ng'ebyokulya abigulira mu penye neyeerabira omwana wa ssenga wange neyeerabira nti ewaka omusajja we aleka ebyokulya n'ebyokunywa naye tagenda kuleka bino ebyamalidaadi bibusita simanyi yogati simanyi mayebyani byakulya biriko mayoneezi wala ebyo owewaka byataleeta naye mmere fiizi w'abaana be n'ebisigadde byonna abikolaki abireeta onondoza yagamba kano kasasa lwali lutali luno ng'omwana muwala afuna olubuto wulirizo nnyo ng'afuna olubuto bwe yalufuna ng'atandika olutambuza naye buuza alutambuliza wa yali alutambuliza waka wa mwami munnange okumanya omusiguze amanyira omwami lumu
bino bye mwekebeza amasimu ng'abaagalwa bammwe omwami ng'agenda agwa mu simu ya mukazi we ng'agicekera bwe yagicekera ng'agwa ku message eraga nti omukyalo ono ali lubuto naye olubuto si lulwe ng'amutuuza ng'amugamba nti Eva oli lubuto naye olubuto si lwange ng'amugamba nze ndeka waneeno obadde nka ondekangawo onfuula kiki yele bayombi munaye bayombanga omusajja akwata essimu ng'akubira omusajja omusiguze bwe yakubira omusiguze ng'akwata kati yalowooza mukazi yakoze eki yakubye omusiguze yagamba babe koli tobebusa nze bbawa Eva jojo omusajja gwe onjagalidde omukazi era n'omufunamu n'olubuto mutwala mukazi wo n'amugamba nti omukyalo oyo bw'omukowanga ng'omumpa bw'owuliranga omukooyi ng'omumpa omusiguze ebyo bye byali ebigambo bye era ebyo ebigambo yabiwandiika ne mu message munnange mwami ng'akwata message ng'agisindikira senga nyazaala we ng'agimusindikira ng'amugamba nti omusajja ngambye nti ono bwe mukowanga mukole ki mumuwe kyokka teyamumuwa n'oli teyanona muntu we ono yasigala awaka n'olubuto lwe owulira akamanyiiro bannaye people abakazi sometimes naffe tuli bajiwaji munnange ng'ono asigaza ki abeera na mukazi bw'abeera n'omukazi ng'abeera ewabba ng'abeera paka bwe yazaala omwana ono olwo yazaala omwana ng'amugamba nti omwana oyo saagala mutunula kwadde omulabako esekendi emu sikugobya era sikukyayi kwata omwana wo omutwalire oba kitaawe oba nnyoko tuba tuli awo ng'omwana amuleeta ewa ssenga omwana bw'amutuleetera ewa ssenga ng'abeera n'omwana omwana oyo teyayonka Chanel teyayonka wadde teyayonka Chanel nga senga mulabirira ng'alabirira mwana ng'ona akwate kuba dda mu bufumbo bwabba kati bambi ndowooza omusajja buli lwemutunulanga kungawulira ekizibu buli lwemutunula awulira emmemme ekola kiregaana etuuka ng'amugamba mpulira nga sikuyinaamu ssanyu era yatuuka n'amuzira mu by'omu kisenge nga takyayagala kwegadanga naye kuba yali ayina obulumi kati ono bwe yalaba ono takyegadanga naye ng'akwata ekkubo ng'ava awaka ng'amugamba nkumaze ng'alukwata ng'agenda ewa ssenga bwe yatuuka ewa ssenga yalowooza nti omuloode yamugamba nti bw'olufuna n'akugoba ng'ojja ng'ankuwasa yalowooza bagenda kumuwasa mukazi munnange okuva lwe yabeera ewa ssenga yamusuubiza okumupangisiriza batandika obulamu then nga bw'amuzimbira naguno gujwa kati emyaka tugenze mu 7 egyekutte omugagga akola ekintu eki kuwa mwana we school fees naye ng'omwana abeera wa ssenga naguno gujwa munansonyiwa senga onansonyiwa okufulumya emboozi eno naye nina ensonga lwaki ngifulumizza eri gwe omukyala ayagala okulowooza nti omusiguze agenda kubaako ebyamaanyi byakukolera omusiguze ayinza okukuleka mu bbanga ng'otangalijja bwoti kati ekyo lwaki nkifulumizza lwa nsonga bbaawe yakawasa omwaka oguwedde omukyala kati oli takyasobola kudda mu bufumbo bwe yamala obwonoona wabula maama Chanel oba muyita omwana asengange abeera waka naguno gujwa eyewagawaganga nga bwe bamanyira omusajja nti bw'omukowanga omuntu naguno gujwa yenna yasiiwuuka ayinga enkolya kyokka yaliwo omusajja ng'alabika bulungi kale however much tolumu tulina ebintu bye tuyitamu ng'abakyala bingi tulina bye tuyitamu bingi tulina bye twogera n'ebyo tutasobola kwogera n'ogamba kino kankyesigalize naye nga mpulira kinyigiriza n'okyesigaliza kubanga tomanyi ne neiba kyayitamu n'oli tomanya kyayitamu buli muntu asirikidde waali ng'oyassaamirira si mu bubi ate size kuyomba naye nzize nkunyumiza akagero k'omwana asenga wange okategeere mukwano Evans onsonyiwa okukolesa ng'ekizambu naye olina okuba ekyokulabirako mu ebiseera ebisinga bw'otabeera kyakulabirako kirungi osobola okuba ekyokulabirako ekibi abalala ne bayigirako nze kuggwe kwe nayimirire ne ŋŋamba nti nze n'obufumbo bwange tuti
ebitunyigiriza tuti bw'obanga olina kyolonzeewo likinga ate ofollowinga. Mbaagala nnyo abasiguze tubalamusizaako banange mwongere okusigula mwongere okusigula kubanga tetulina kyekikolera naffe tuli basiru. Omukama abakuume. May the good Lord bless you. Mbaagala nnyo. Bye. Kansuubire eno video towuliriza buwuliriza gafula oyina kyoyizeemu naye nga njiweereza abaana ab'obuwala mwenna abali eyo ng'okola byokola naye ng'olunaku bigenda kukuviiramu obuzibu ofundikire ng'ofiiriddwa amakaago ng'ate n'abadde akusigula takuwasiza. Ogamba otya Baby Tendo oli steady? Maria Kauthara, how are you doing? Maria Mumutesi mugamba mutya Baby Tendo ogamba otya? Ntuka mu comment section. Daka najja n'agamba abasiguze musiibye mutya nno balayika gye bali gundi muddemu ne zireeta miziina Mizani n'agamba kati oyo Eva gw'osanga ng'agamba mbu buli musajja mbwa kitegeera. Mrs. Muyanda n'agamba nze saagala muntu yenna ayogera ku musajja wange ne bw'oba onkwana era w'otandikira wenkusirisiza. Musajja we yalina okubeera ekintu ekikulu. Buhari najja n'agamba nze omukazi yaŋŋamba mbu bbaawe simukomole kyokka amulinamu abaana babiri olugambo. Prosi n'agamba abasiguze tebayina musango ffe be basigula nga tuli bafumbo tusobola okugaana tosobola kugaana ko wadde married women please style up. Nawe gwe basigula lwaki togaana gaana. User 32 n'agamba yogera na kino omusiguze bw'omugivuko akudansiza fujjo abula na kugenda na mambayo ku siyani. Kalo najja n'agamba omusiguze yambuuza gwe omukazi omulungi wanoonya ki kwekyo ekisajja ekibi. Bajoga awo yaye bajoga wabanze bampita Nick Boss Uganda okusomera comment section as usual. I sign out. K Records bakola ennyimba mu audio ne video basangibwa Masaka Mnyendo ku kizimbe ky'abafaze namba yabe 0702015962. Come and get the difference bano be basinga baba. Chala Anita Mungu Magogo. Liwaite emyezi wegityo tumulaba nga agenzeeko Vatican okusinkana omutukuvu Papa abeereyo nanga alaga empisa ekika ekyawaggulu nate bwakoma weeno ebintu byakola tebitegeerekeka. Siri mu Katuliki naye ku byemmanyiiko eddiini y'Obukatuliki tekkiriza mu mbeera bweziti gojja bano mu register corruption gozibeeramu abantu batulugunyiziddwa abalala ne bafa mu ngeri etategeerekeka. Nedda bannange tweddeko atusuubire omukyalo ono anaafumitiriza ku bintu bino of course nga bwe tulinda amateeka gakwasibwe nga bwe kirina okubeera. Bye nategeddeko mu saako zaffe eyo nti mukyala Anita Among yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo era kyavudde agezaako alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo alina abantu be mu electoral commission kyovudde abasobola okugamba ono mumugye mu register noono n'akola ebintu ebitategeerekeka. Alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security kyovudde ne Mwai Museveni mu baluwa ye gye yawandiika kaluka by election gagamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako kugamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo nga yeeteekerateekera gye bujjako awo nga bwe mbuulira nti ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Ekyokwesimbawo ku bwa pulezidenti ekyo si kimuvunaana kubanga ddembe lye ebisanyizibwa aba abirina ddembe lye. Mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbyewo ku bwa pulezidenti ddembe lyabwe. Naye ogamba otya nti kakati gye bujjako awo oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mu kukola bino nga yeno foundation gy'otaddewo kasubira aneekuba mu mutima bw'aba agisobola ekyo kubanga ye alaba nti w'amaanyi nnyo buli kitongole alinayo abantu era nawuliddeko nti alina lisiti ey'ababaka abamu fe abatakkaanya naye nti engeri gy'alina abantu be mu kakiiko k'ebyokulonda ono Ssenyonyi ono noono nja making sure tebabadikiraringa tebabalangirira
balangirire omulala wakiri bagende mu kooti ani akulimba so liri fujjo lyalowooza nti agenda kukola buli wamu alikoze Bukedya kati ayagala alikole mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga alina ababaka ye baayagala ye nga ye baseetinze buno omenyi w'amateeka tetugenda bukkiriza mu ggwanga lyaffe era nga bwe tutambulira ku mateeka nga tukola ekisaanidde okukola buli kimu tujja kikola mu 2023 waliwo okulonda okwaddibwamu by election nga LC5 chairperson owa Bukedya afudde era bwe yafa mu ngeri gye yafaamu okudda mu kalulu ako emivuyo gyali miitirivu abantu bakubibwa abantu bwe basibibwa n'ebirala waliwo omusajja ayitibwa David Stephen Omagol yavaayo neyesimbawo ku bwannamunigina ne bamugamba nti abanene Bukedya sipiika n'abalala biveeko n'agamba nedda nze njagala kwesimbawo ddembe lyange omusajja oyo baaluma amaka ge abapoliisi kuba byonna biri ku record era bali mu kunoonyezebwako abapoliisi ne bagenda n'abayaaye era n'abapoliisi abo baali 3 bakyanoonyezebwako ne babba ssente ewuwe ne bazitwala ne nomination papers zonna ne bazitwala mu June omwaka ogwo gwennyini ng'agenze kakiiko k'ebyokulonda ku ofiisi zaabwe ez'e Bukedya ku ofiisi za Electoral Commission e Bukedya agayaaye agapange ne gajja ne gamukubaakuba ng'abakozi ba Electoral Commission ne batunula ba returning officer baani we bali awo batunula n'abapoliisi we bali awo batunula ngeri y'obumenyi bw'amateeka ono omwami omu mu kalulu ak'ekisanja ekiwedde kubanga ze atambula ye nga tabawagira basipiika n'abalala ate nga ddembere enewe nga ye yeesimbawo ku bwannamunigina amaka ge gaalumbibwa maama we n'attibwa agayaaye era ne kaakano tebafunanga bwenkanya ono mwami y'omu ono by election eyali e Bukedya nalaba ne Mwai Museveni ng'awandiise ebbaluwa n'agamba buno obubbi obululu okutulugunya abantu n'ebirala ekigambo kye yakozesa mu bbaluwa ye yagamba nti eno eringa sineema eringa muvi Mwai Museveni nga yawandiika bw'atyo gavumenti ye bulijjo yeetaba mu kubba ssente y'omusolo okubba obululu naki naye yagamba nti kati ekiri e Bukedya ate ekyo kisusse naye ne bimusobera yabiteeka mu bbaluwa kati twebuuza Bukedya eno lwaki eringa North Korea abantu babeera mu kutya batiisibwatiisibwa abamu ne bafa n'ebirala bwe bityo ku lwaki campaign zigenda maaso ekiriwo ku kaseera kano poliisi n'amagye nga bwe baakola luli ne batta abantu tiyagaasi n'ebirala bagezezaako obutabikola ekikyatusumbuwa nti kaakati venues ezimu ze tulina okubeerako osanga presidential candidate yabaddeyo wiiki ewedde owa NUP Oweekitiibwa Kyagulanyi baga nti ye tajja kubeerawo ne weebuuza lwaki abalala bagendayo ye takkirizibwa ne batujja ku zi main road ne batwetoolooza distance erina okubeera eddakiika 30 neefuuka ya ssaawa nga 3 kati nga tugamba ensonga zino twagala zitereere ffenna tubeere nga tuli ku level y'emu naye waliwo n'ebirala nga bikyamu nnyo ne mu mateeka bannamagye abapoliisi ab'amagye prisons etteeka erifuga Political Parties and Organizations Act akawaayiro 16 tekabakkiriza abantu bano kwetaba mu bya politics naye twalaba Senior Superintendent of Police Annabella Nyiramahoro oyo yali akulira ne poliisi wano mu Parliament kati ye Deputy RPC ow'e Masaka yali ku mukolo gwa Honorable Haruna Kasolo n'agamba ono yasinga ono Kasolo wa NRM bamuwadde ne ku Seeke kakati mu mulondi naki ayambadde uniform yaffe ekyo kimenya amateeka twalabe Lieutenant General Okidi Charles oyo ye commander wa UPDF Air Force ng'ali wali akute n'ebifaananyi kati mulaba abaana ba Kyagulanyi bo bali bulungi mwabamu bwe bali batya ono Kyagulanyi temulonda mulonde Museveni ali mukubira Mwai Museveni campaign nga wanafunya Kyagulanyi ayambadde uniform eyaffe n'abalala betulaba ba Brigadier Rashande yawumula naye mulaba nti akakati wano atagala kulonda Museveni ffe tujja kulondera ku mpaka
twalabye Major General Dick Olumu naye ng'ali Zombe eyo ku kampeyini lwali ya Mwai Museveni ng'ali ne banno abakampeyini ng'abacacanja n'ogamba ono ali ku ki? Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.